two outstanding people that we are awarding. We have the best female delegate. His engagement, it really stood out. Thank you so much, Nachilinge. Bagambye nti kikulu nnyo beegatte so that ensonga zaabwe bazitwale na ddoboozi limu. Ekyokubiri kye bataddeko essira by'ebyokusoma, ebyokuyigiriza ebya okusingira ddala obuyigirize obw'abavubuka naye n'abawala. Ensonga eddala gye bataddeko essira wano mu kiwandiiko kyabwe y'ensonga eya abawala abafuna embuto nga tebanaba kwetuuka. Ekyo nakyo bakyogedde nnyo ne bagamba nti era ekyo tekyandibaddewo, naye bwe kiba kibaddewo abaana bawala era bakkirizibwe okuddayo bafune omukisa ogusoma, bafune omukisa ogw'okwezimba. Ensonga eddala gye bongeddeko y'ensonga y'obutonde. Batadde nnyo essira ku nsonga y'obutonde kuba obutonde bwononese nnyo, balina okulaba engeri gye beetaasaamu kuba bo ate mu myaka gy'emu maaso bo be banaabaawo ate be banaabonaabona nnyo. N'ekiwandiiko kino tugenda kukiweereza New York okuyitira mu ofiisi yaffe. Secretary General owa United Nations mu nsi yonna ne President owa General Assembly mu nsi yonna nabo bakifuneko balabe ebirowoozo by'abavubuka b'omu Uganda n'ebiribulira byabwe n'ebyo basaba engeri gye basobola okukolaganira wamu n'ebino ebitongole byonna okwetumbula n'okwejja mu bwavu. Uganda has one of the youngest populations in the world. 70% of its 36.6 million inhabitants are under the age of 30. Close to half of the population are children under the age of 18. In order to realize the dream of a more sustainable future in Uganda, in order to achieve the aspiration of becoming a middle-income country in the medium term, it is imperative for all development stakeholders to join hands together to achieve the SDGs for the youth today and the youth in our